thank you so much for watching. Je musinzira okutulaba. Tukomyewo embozi gye twakola Katosi tukomyewo ko eno okukyalira ku mukyalo ono era nga sirinzeka ntambudde ne mulongo wasu embozi gye twakola Katosi tukomyewo ko eno okukyalira ku mukyalo ono era nga sirinzeka ntambudde ne mulongo waswa azze alabe ku mukyalo ono n'okuba nti ayogerako naye mulongo ono eyatereza Aloni ono n'atereera neera tukomyewo olunaku lwaleero okulaba nga omukyalo ono tumufuna mpola mpola. Wano omukyala waabeera simanyi oba weebali abeeno muwala bale maama aliwo mama ina gye bamuyisa ogenda okwoza engoye iye oyinza omuyitako kuba omulungu abadde azze eyagala mumulabako iye kale kati mutuyitireko maama tukomyewo tukulambuleko tubadde tukomyewo ne mulongo ono embozi yo giraba nayagala okujja embeera gy'oyitamu ansobala abasebe iye batuyinza tuwulirako oba wano ndowooza engeri gye waliwo akasana tuddeko wano. Alright, ITV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba. Ndi wano n'omulongo waswa n'omukyala gwe twakuleetera yalina obuzibu banka ennyumba bagitwala n'ebintu ebirala bingi ebyali bimutuuseeko. Olunaku lwaleero ndeese omulongo waswa omukyala ono amukyalireko alina byeyagadde okumugamba n'ebirala nga tugenda okuba nga tutunuulira embeera nga bwetambula. Maama nasemba okubeera wano ng'embeera mbi esooka obuze kuba tulaba abandaba mwenna mbalamusizza ezeera omukyala wa Lutweri kati baddiremu ku mannya Nalumansi Irene nalaajana Lutweri eyasooka asuubira abasooka okulaba mwandaba nti bwe nalaajana nenziramu ndowooza okuddamu okusisinkana era abaami bano bazzeemu okunnambula balaba embeera gye ndimu naye era embeera tennatereera kaakati embeera tennatereera bikyalinga we byali essebo. So mulongo waswa ono mukulu ono abeera mu kona eyo emboozi yagiraba ne tugendayo ne twogerako naye n'atugamba agenda kufuna obudde era olunaku lwaleero bw'afunye obudde ne tusalawo tujjeko naye wano. Mulongo naawe sooka obuze kuba tulaba yadde gwe bakumanyi naye era sooka obuze kuba tulaba omukyala mutunuulidde yeye mwennyini funye ebyokulowooza bingi abatulaba ku ITV Uganda mwebale kutulaba ate mwembeebaza abasobola okulondoola ebintu ebifaanaganako bwe biti abantu bangi era mbasaba namwenna abalina obuzibu nga mulaba omukutu guno nnyinza obutabanze nkya nti nze ngenda okujja okulaba ekyokukola naye omuntu yenna naddala kubanga okuyamba tekisinzira ku muntu nti no olina ssente okuyamba gubeera mutima kibeera muli mu mutima era omuntu ayamba asobola okuwaayo akakatini kabeera alina ng'olwaleero situlina nnyo kyamaanyi kyetuleese naye akakatini ke tulina tugenda kukawa omukyalo ono bambi naye abeereko neneyamba gyagenda okweyamba mpozi kyensinga okwagala okumubuuza kwe kunnyinnyonnyolamu embeera eri gyayitamu kintuga kinkozesa abaana bameketa amannyo awo wenjagala we wali ebibuuzo byange nze naye ambuuliremu nsobole okubaako n'engeri gye muyamba kubanga ekintu kino nze mu kukiraba kwange nalaba nga kisobola okuba nga kiri mu nnyumba kati njagala kumubuuza mukyala Nalumansi oba mukyala Nalumansi bw'obeera ovuddeko wano awaka n'ogenda n'osulako kaawantu awalala embeera ebeera etya? Webaka bulungi obudde ne bucya toba na buzibu kati olaba kye nagamba nti omwami ono oluvannyuma lw'okukiraba nti ennyumba agisinze yalina okuteekawo embeera eyo
omukyalo ono asanga akaseera akazibu asobole okudduka mu nnyumba kakati bali bajje batwale kikoze eki batwale kiwedde kati eddagala ngenda kulikuwa nnyabo ojja kulinnyika mu mazzi onaaze ennyumba onaaze abaana nawe ojja kunaabako terina nnyo mizizo na misoso nti oba omala kukola bwoti wabula ojja kukola ekyo kyokka onaaze mu nnyumba kati ekyo kiba kikola kitya mulongo kijja kugobamu ebyo ebimulondola ebimutuga bateekamu ebimutuga bateekamu biteeke nze nkubuulira bateekamu biteeke kijja kugobamu eyo embeera olumu atandike n'okwebaka obulungi atandike obutasanga akaseera kazibu ate nga bwe tulaba ekyokukola walinza okubaayo omuntu omulala nga naye asobola okumuyamba mu ngeri emu oba endala kubanga nze nga wenagamba nyinza obutaba na bukadde butaano banka bwebanja naye nsobola okuba ate ne kiro y'akawunga gy'asobola okulyamu ennaku ebbiri n'omulala bino ebintu by'okuyamba buli muntu akolako kyabeera akoze eki kyabeera asobodde mpozi mugulidde n'akasimu ngulidde n'akasimu kubanga manya nti wateeka okubaayo abantu bangi abeetaaga okwogera naye naye nga tebalina ngeri ki gye bagenda kumufunamu. Maama sooka weeyanze essimu eyo nga tetunnagenda wala. Eyanza essimu neyanzege. Lwakuba yeeyanziza essimu tannagiraba. Nja kugifuna nsuubira. Ebintu mwebiri mu motoka tugenda kubijjayo tubimuwe naye mbadde njagala kusooka kumanya nteekateeka ki ye gy'alina mu kiseera kino ng'ennyumba tennaba kununulwa kati ateeseteese kukola ate kiki muli kyoteekateeka akyayagala okubeerawo oba ayagala kuvaawo kuba n'ekyo nakyo kiyinza oba ekizibu kubanga abantu tuyinza okubeera eyo mutima ne gutuluma okwagala okukuyamba naye nga gwamaze okusalawo nti kanzire mu kyalo ng'amaze okusalawo nti kaŋŋende empangise kale okupangisa kiyinza okubeera ewala olw'ensonga nti tewaliwo ssente n'ekyokukola kubanga nze okusookera ddala omulimu gw'okugenda okwoleza abantu engoye si mubi naye kizibu kubanga era akugamba luli we yali ayogera yagamba nti abafunayo lwa lumu kati tutandika ate kugamba nti kamuwe eddagala bayoleza engoye beeyongere mulimu ki bwe wabeerera mu kibuga wali okola mulimu ki wali ofumba mmere kawungeezi emmere y'akawungeezi kati egyo gy'emirimu egyakosebwa ekyo naye nze sigenda kgenda wala nnyo nakubuuza oluusi bye sijja nakusobola kumuyamba aba luli yali mu maziga akasimu nkamuleetedde ate essimu ziggwako omuliro noonoonya newogikyajinga newakola ki newabula mutetenkanyirizaayo ne kapano ka sola asobola okukyajingako essimu n'abeera nga kwali osanga bwabanga okyalina layini eri enkadde kubanga atunda essimu tatundiramu layini ojja teeka mu layini yo abakunoonya babeere nga basobola okubufuna ndaba nga kisingako. Embeera bwetyo bweri tweyanziza nnyo mulongo wasswa nammwe abali abalaba ETV Uganda gwe wenna alina obuyambi bwonna ng'oyagala okuyamba ku mukyalo ono. Kakati maama olina enteekateeka nti katugambe nti wafunyiseewo oba ssente bweziti oba olina ekintu kyonna kyoyagala okukola nga bizinensi okubeezaawo abaana ng'oggyeko okulowooza kino ekyaliwo ekyokutunda emmere okulowooza ekyaliwo olina ekintu ekitonotono ky'oyinza okutandika n'olaba nga kisobola okuvaamu ssente nga tekyetaagisa ssente nnyingi nga kimaama nsobola okusuubula amatooke naye mba nga ntunda emyera nenfunamu akasente. Amatooke ago geetaaga kapito wa ssente nga mmeka? Kusinziira ku mbeera eriwo wali emmere emabegako ebadde yalayisi naye kati yalinnyeemukko kiyinza okuneetaagisaamu ng'emitwalo 10. Mitwalo nga 10 tebyeetaagamu ate ekifo nti ate gundi atandikire wano okukola oba nti ate opangise wookolera ekifo aw'okukolera kiba kyakukola ekyakusasula kubanga era sisobola kuteeka wano kuba nyinza okubeera nti ataddewo ng'era boolaba ebigambo biri ne bajja nti ne wanaaviirewo ddala. So kati enteekateeka ye eri ki? Kuba kati mu mbeera yaffe tuba twagala at least omuntu obulamu bukyukeko nti kaakati newankubadde nti mulongo alina byakuleetedde olunaku lwaleero biyinza obutajjaawo kiri
nti oba wano oyagala kuvaawo oba oyagala kupangisa kuba tubadde twetaaga tumanyi obwetaavu ddala ng'ovudde ku bwa bizinensi waliwo ne renti ekifaawo okukolera kaba katale oba ofuna lubalaza etaaga katale kubeera ne wabweru tebakyabyagalayo wali waggulu waliwo akatale ogenda n'ofunawo omudaala n'oteekawo omudaala bapangisa mwezi oba ogula kifo ogula ekifo n'opangisa omwezi ate era n'ekirala siri mweteefuteefu kuva wange kuba nakolererawo so newuwo oyagalawo njagalawo sebo so okupangisa akatale ziba sente nga mmeka saawa zino engeri gye mbadde siina nnyo pulaani waayo nja kusooka mbuuzeemukko tomanyi simanyi kikituufu kiriyo naye ngaekya kapito kyoli shuwa nti emitwalo 10 osobola okufuna kyotandika nsobola sebo alright abatulaba mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala yo yembeera tukyali wa maama ono tuwayawayamuko naye tuli ne mulongo Wasswa Nsubuga aline tulyamuleetedde ndowooza mulongo twandibadde ebintu tubifuna tutere tweyune mudde ne bwe bagamba ebintu kambireete kambireete ono omwana omuwala kankwatireko muwala wa mukyala Nalumansi okay HTV Uganda katusooke tulabe ebintu bino mulongo Wasswa byaleetedde omukyalo ono tuyoke tweyongereyo mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching. Alright, abalaba ETV Uganda tuli wano n'omulongo Wasswa Nsubuga omukyalo ono amugulidde essimu. Akasimu kano ojja teekamu layini. Kyensinza okwagala lwaki omukyalo ono afune essimu asobole okuwuliziganya n'abantu be. Kimu ekyokubiri tujja kuba twogerezeganya. Sirina nnyo kyamaanyi naye nsobola okumuyambako ebibeera bisobose ne kacyaja kakano naye kacyaja kano osobola okukakozesa osobola obutakakozesa kuno kugundi kuliko kyaja yaako mulimu kacyaja osobola okukozesa kano ke kabatule byangu ajja kubitereeza byangu kano kabatule ke kakano kapano ojja kuteekako ojja kubanga osobola okukyajinga n'eitale ejja kuba esobola okukumulisa nkubulyeko mu bizibu nga bino ebintu bingi bituukawo osobola okwesanga ng'ate kando nga tukomyewo wano nga ate kando yabookya nga kando yabookya so okanika musana nosobola okufuna ettaala kyembandese sukaali nesireeta bijanjaalo osobola ofumba amazzi nowa abaana ne bakola ki nowa abaana ne banywa so kizibu okufumba ebijanjaalo okubijjiisa ate osobola okufuna ebidoodoodoodo mu mbeera ey'okuyiiyayiiya ne mulirako akawunga kasita n'olugoye olwoza ate engeri gyeyagamba nti ayoleza abantu bw'ogenda n'ekitole kye ekya sabbuuni tebibeera bye bimu era nga sabbuuni amusanzeeyo neza sabbuuni nazo n'ozikuŋŋaanya tujja kwongera okulaba engeri gye tunaamuyamba naye asobola okuwa abantu enamba ye y'essimu abeetaaga obuyambi kuba luli ekyasinga okumulemesa twalibadde twogeranga naye naye ng'essimu talina ssimu nakyo nekimukaluubiriza kuba oli awo nakyo kirina engeri gye kyongedde okumubolirina mu mutwe layini yo gy'ogenda oteeka omwo njirina sebo sooka obawe ku namba y'essimu namba eri 0702 02 64 62 sebo thank you tieni eri 0778 10 78 66 yes. Alright, embeera bwetyo bwetambula simanyi oba olina kyonna kyogamba mulongo oba mu mbeera eno simanyi oba siina kyamaanyi nnyo sebo okuleka omwebaza
Nsiimye nnyo nsiimyedde ddala. Eddagala lino Ssebo. ojja litabula mu mazzi osobola okukozesaamu emirundi ng'esatu. Abaana bonna banaaba. Ate naawe n'olimansa mu nnyumba muno mwonna okusobola okuggyamu embeera eyo. Ekyokubiri ennamba yange y'essimu bw'obeera nga olina obwetaavu ogenda kunkubira nja kugikuwa. Osobola okunkubira. Osobola n'ofunayo obudde ng'afunyeyo akasente okuva wano okutuuka wali emikono siwala n'ojja ku mbuga nitwongera okulaba nga tuwayawayaamu n'okwongera okulaba embeera butya bwekola ki nga bwetambula. Alright, HTV Uganda, thank you so much for watching. Embeera bwetyo bwetambudde. Tubadde Katosi mu kkono eno Katosi ku mwalo gye tusinzidde. Aaron Bobo ono kamera mbadde ne mulongo wasswa nga addukiridde ku mukyalo ono ayita mu kusomoozebwa. Mbaagala nnyo. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Omukyalo ono akyetaaga obuyambi. Gwe wenna ali eyo enamba ze ez'essimu oziwulidde bw'obanga atozifunye waliwo n'eyafaawo eyita ku screen osobola naffe tukubirako ne tuba nga tweyongera okubuulira ebisingako awo. Mbaagala nnyo.